Abe mchibi yalwa fitani ngani director waffe Asha Semogerere ne mukulu Kato Lubwama director waffe nze 001 omukozi gwe basoko okuwandiika nga bagenda kutandika ekibina kya Diamonds ensembo era nepeba omukisa ogubanga nayita mu mikono gy'abantu abo bonna ndi omu kubayita mu mikono gy'abantu abasinga okumanya ati mu Uganda. Mukulu Abe Mchibi ya director waffe generation emu eyinza okuba teri wano Mariam Dagire Kato Lubwama nga kyalina ku nsi kuno Katonda kyali yamuwa ffe mu kuwandika emizanyo mwe tukola waliwo stories ezijja ng'akeera kumakya naga naloose olugero luno emizanyo egisinga yalootanga na miroote n'akituukiriza ne kibeera. Sigenda kugenda awo kubanga mukama wange Mariam Dagire yabyogedde ku Bat Valley Theatre. Kati njagala kuva ku lugendo lwa theatre Kato zazimbye na lwaki zavaawo nga kati saawa zino afudde ekirooto ky'okubeera ne theatre kyalina bulamu bwe bwonna tekituukiridde kubanga weekiri. Twava ku Bat Valley ng'abayindi bamaze okutugoba ebiina bino byombi byali bivuddewo ekyabe Mchibi n'ekyaffe ekya Diamonds ensembo. Nali nkola nga manager wa Diamonds ensembo era nempitibwa lifetime manager na guno gwakera nti manager waffe. Bwe tugenda okuva ku Bat Valley Theatre bino byenjagadde okwogera obwedde bitannaba kwogerebwako. Kato Lubwama yayogera nga tugenda nti ngenda kuzimba theatre ndaga obuvumu bwe yalina nga kizibu okukikkiriza ku muntu nga bwe twali ku Bat Valley Theatre nti Kato Lubwama asobola okuzimba theatre ate nga nti mu Kampala nga tetukiraba. N'akwatagana ku n'omusajja omugagga wayita Bosco Muwonge yabaddeko wano ne bafuna ekifo Kato n'azimba theatre gye bayita Cooper Theatre. Kakati obuzibu bwe bwava mu theatre eyo nti we twakolera theatre baali tebamanyi bizinesi ya theatre etambula etya. Kato Lubwama nga aguziza omugagga amanyi obusuubuzi ate amuguza ekigambo ky'okukola theatre. Kati nga ye omugagga amanyi nti bagenda ku makya ne basoloza amaduuka period kyamanyi. Bizinesi yaffe ya theatre ekula bukuzi nti ne bweba nti mukoze muzannyo oba okutunda ekifo kirwawo nga kikula. Kati twatambula mu kiseera kya Cooper Theatre nga buli kintu kyonna okupromotinga ekifo ekyo tulina okugaba tiketi nga za bwereere abantu bajja balaba omuzannyo bamanye ekifo ekyo. Twamala omwaka mulamba kyogera nga sitya Katonda nga tugaba tiketi za bwereere nga buli weekend tulina okuba n'abantu 2,250. Kakati nga tulina ekizibu nti gye twagabanga tiketi nga tetusobola bagamba nti gwe tukuwadde ya bwereere tugamba tukuwadde ya ssente emitwalo 2. Obuzibu buvaawa tutambula olugendo olwo omwaka mulamba nga tiketi buli weekend tubeera n'abantu 2,250. Kati nga buli Monday mukulu Bosco Muwonge yabaddeko wano era n'atuwawo ne ku ssente era kimulumiriza nga nkyogera nti yali tamanyi bizinesi ya theatre. Buli ku Monday ng'atwala $25,000 nti zaayingidde ku Monday naye nga muga Katonda mugulu Kato Lubwama yakutte ssente n'akubisa obutabo bwa tiketi ku ssente ye n'agamba mugende mutambule mugabe. Generation eno teyaliwo emu abamu we bali Bosco Lubwama simulaba, Robert Nsigire simulaba, Ebon Waisa waali. Kakati tufa n'obuzibu nti twamala omwaka mulamba nga endagaano yaliwo okukolebwa nti tulina okuzzangayo ssente buli mwezi okusobola okukulaakulanya ekifo ekyo. Ne tugenda mwaka gumu mu mwaka ogwokubiri tugenda okulaba nga batubala obukadde billions of money naye nga honestly Kato Lubwama tazikutteeko olw'okuba twali promotinga kifo. Kakati we twali twagalira oga nti okufunamu kutuuse yali Christmas emu lwendaba ku millions 18 nga zitudde muki kuba nali mu ssente nga nziraba. Bosco Muwonge ate wakyusa naga nti mbitadde nga tetukyalina kyakkola. Twakeera ku makya saawa 4 twalaba guleda nga zimenya theatre naye ne Kato Lubwama Bosco Lubwama yaliwo ebiseera ebyo nga tulina entambula ffe gye twatambulanga
ne tutandika okukabira ku theatre nga tukuba emiranga. Kato n'atukwata n'abaana bange, ngenda kuzimba theatre ey'okubiri, temukaaba. Naye nga baakamenya grade emenya ekifo ekyo nga bwe mwakyabali bazzeko mu Cooper Complex. Omusajja agamba nti ngenda kuddamu okuzimba theatre endala nga tetulina ate home we tuli. Twatambula lwe nalaba Katonga agenze Mmenga awo, bamutuse mu ddwaliro, tubaddeyo awo n'avayo. Ku kitanda yatugamba sigenda kwirabira sigere salon. N'atukwata agamba nti baana bange, ngenda kuddamu okuzimba theatre mu Kampala. Tugende mu lutalo. Ffe abamu twanafuwa era nange kulo nanafuwa. Ne tuddamu okutandika ate okunoonya ebirala bye tukola. Ne ngenda netandika okukola emirimu gye nasomerera egya gavumenti. Netandika okukola ne Captain Roy oyo. Mba ndi ku Buganda Road. Kato Lubwama najja. Yajja mu office yange ku ssaawa 7 n'angamba fuluma office eno. Gw'oli artist olina kubeera mu art. Kuba nakutendeka nkutaddemu amaanyi gange tugenda kukola twafunye ekifo tugenda okuteeka theatre. Kyali kizibu okukikkiriza. Tujja ku Martin Road awo. Omukulu gweva atwadde ekifo nga waliwo ebizimbe byakumenya. Nga babalira grades genda okumenya ngezaako okubalaga nti Kato sente zonna zinvestize teriyo seba nga omuntu yali investize sente mu theatre oba mu art nga Kato Lubwama. Kubanga yandibadde yazimba zigoloofa, yandibadde yazimba apartments, yandibadde yazimba ebizimbe. Naye buli sente gye yafunanga yonna ye muntu yali ayagala art era afudde ayagala art. Naguno gwaka bino biri wano era obeddamu ogera nti art. Kati Royal Theatre gyetya atuuka okufuna ekifo bakwataga ne wife atandika okuza n'omusingi olunaku lwe guteekebwawo. Nze nali nkola ku Uganda Road. Twatuuka ekiro ssaawa 4 bazze okulambula abakulu ne tugamba ogenda kujjawa ssente zizimba wano. Atandika okuzimba theatre bagala CBS. Mu kugala CBS nga talina mulimo gwakola mulala naye ng'atugamba nti theatre erina okuzimbibwa. Ne tugamba ogenda kujjawa ssente tokyakola ku radio. N'atandika okuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza ng'agizimbye. Obuzibu buvaawa ku Royal Theatre era tusanga era mugagga ng'era tamanyi bizinensi ya theatre etambula etya. Twabeera ku Royal Theatre awo ne tubonaabonera ku theatre awo nga yagamba teri kulya kintu kyonna, twagala kifo kino kikulaakulane. Ne tuddamu okukola omulimu gwe gumu nga tugenda mu Owino ne tugaba tickets ne tugenda mu kikubo ne tutambula. Kato Lubwama ng'atambula dduuka ku dduuka okugaba tickets ezo tusobole okufuna abantu bajja balebe ekifo. Tutambula Royal Theatre eyo generation eno esinze wejjidde nga gye mulaba wano. Tuzaaliddewo ebibiina bingi. Bwe yamala okuzimba nti tukuŋŋaanye ebibiina ebibadde ku Batibali ebirala tubireete wano. Era muvuddemu bannampijja babadde ndoza bagenze bayisima wonna streamlines ebibiina ne bijja ne beera awo ne tutambula. Kaakati erozi obuvaawa tutuuka time ng'omugagga ayagala ssente Royal Theatre nga batubanja ssente naye nga siga nti babanja bandi oba lyaki. Ndi olwokuba twali tugaba tikesi nga twagala nti bamanye ekifo kuba nga teyeyagalirako mu ssente nti akwata owa miliyoni meka n'aseka mu theatre naye nga tanafuna magoba. So kaakati ne tutandika ne tuzimba Royal Theatre eyo n'agimaliriza era omugagga okugira nga bizinesi egaanye era n'agimenya. Kakati okwagala ekintu ekyo tuyinza obutafuna muntu mulala akyagala bw'atyo. Obulamu bwe bwonna afudde ayagala theatre mu bulamu bwe. Kyonna kyakoze Kato tumwebaza nti atuzimbye. Nze ssaawa zino nja kukwasa amayanja mu eddakiika 2 ku lw'ekibiina kino. Mbadde mukama we ebbanga lyonna nsaba amayanja obeeko eddakiika 2 z'oyogera eri abantu bano. Neyanzanye mukama wange sebo manager wange basebo ne banyabo abakungubazi bannaffe mwenna sobola okubeebaza n'okusooka okubeebaza mwebale nnyo mwebali eddala olw'okuwa ebiseera n'okujja wano nga tukungubagira mukama waffe ono taata waffe mukwano gwaffe buli kimu kyonna. Erinnya eryange nze Nwe Mayanja Kibirige banza ku kyalo kino Mutundu. Honorable Kato Lubwama nakwatagana naye omwaka 2013 ngamba ku University Makerere okuva olwo simwawukanangako era bino byennyini bye nasoma e Makerere ku School of Performing Arts.
sijja kwogera bigambo bingi nnyo kubanga sinze mwogezi w'olunaku ate ndowooza buli kimu olumusi bakyogedde naye nja kwogera obugambo bubiri. Ekisooka, abantu bano bonna be mulaba abakulu n'abato abansinga ne bensinga, omusajja omu agalamidde awo bwe twayitamu Mukama n'atusaasira n'atusembereza omusajja gwe sirabanko mu nsi muno kubanga Katonda yamuwa erinnya n'amuwa ssente n'afuuka MP n'amuwa ebitiibwa naye aga Katonda mu ggulu nga simuwaayidde obanga soogedde olwokubanga agalamidde awo Katonda yamuwa ekigambo ky'okwepanga. Nga ne oba ofaanana otya ne woba ofaanana otya faamu temwantutegedde akusembeza n'aga tugenda wali mu katanga tulye emmere n'akutuusa mu mmotoka ye ebbanga n'abali bavuganga muvuge naye emmotoka ye wobeera driver nga gwagivuga gwamanyi kasita omutuuse wako bakusawuna weeyongereyo tabuuza oba ogenze wali emmotoka. Sikirabangako sirabanga muntu alina linnya ng'alina ssente nga teyeepanka nga musajja. Sikirabangako basebo ne banyabo era bw'osobodde okubeera naye nga ne oba leero oba okyankanyemu naye enkyobero lyawo nga kubira si mu kitiibwa kye nga gagwe gyawo busiru naawe olina akasungira koma otukole ng'okomawo bw'atyo waabadde. Nolwekyo basebo ne banyabo njagala okusaba mwenna abato abali wano abakulu nnyinza obutabakyusa kubanga omuntu alina emyaka gy'atuukamu nga okumugamba okukyuka omanyira mumanyiire. Naye abato abaliwo njagala mutegere ekigambo kino, Katonda abanga akusaasidde n'abaako waakutuusa n'abaako ekitiibwa kyakuwa amadala gaakubwa teweepankanga. Mbala abasabo ne bannyabo abaana abato mukola ebibiina ne bakuwa ekitiibwa kya dayirekita tonategeera bulungi byokola n'ovimba nnyo n'ovuma n'ojerega ndi dayirekita. Please basabo ne bannyabo njagala bategeeza bigambo bino bwe tuba nga tunagenda mu maaso n'okutambuza ligasa ya Mukama waffe nga twerimba bwerimbi kubanga agenza okufa nga tulina emizanyo egimu gye tulina ku TV nga ku Palmagi Kiroko nga ku KBS waliwo bajja otandika kusanyuka waliwo pulogulaamu ya Ceasefire gyode sipiika ayogerako wano egenda okulaba ku Serena omwezi ogujja ennaku z'omwezi 29. Bwe tuba nga tunabitwala mu maaso naddala mmwe ab'emyaka gyange olugezigezi mukendeeze bannange bear down to earth obeere omuntu wa wansi ogenda kutuuka ku buli kimu. N'olwekyo basebo ne bannyabo ebigambo byange mbikomezaawo. Kato Lubwama Omukama Katonda eyakutuwa tumusaba akwanirize mu ggulu akuwa ekifo naye tukusaba essaala esembayo gyenkowoola otusaasire muffe abali wano naddala emyaka gyange ojjemu ayinza okufaanana. Katonda otuyambe kubanga theatre erina ekizibu tetukyalina theatre kwe tuzanyira bababuulidde Bati Valley Theatre yiyo abayindi bagagitwalako National Theatre kugiddeko basaveya labonita eriko nanyiniyo ya buseere twanya tuzanyira mizannyo ebisaawe ebanga tebiriiwo toyinza kusamba omupiira toyinza kukusamba nga tewali bisaawe. Ekisaawe kya Katemba ye theatre tebagizanyira mu kisaawe kubanga twetaaga sound twetaaga emintu ebyenjawulo enkuba bwejja tozannya. N'olwekyo mwenna abaliyo ne gavumenti mbakoola mutusaasire mutuyambe tubenga twafiyeta Maso kulw'omusajja ono ne fulaga etujwanirire. Mwebale nnyo mwebaliye ddala. Nsabayo omukyala ayinza okwogera abamu ku beyajjayokko oba Shamimu obako kyoyogera simanyi. Mwebale nnyo mwebaliye ddala. Banange gasalo nnyo essalo ddala amanya gange nze Shamimu Anja abasinga bampita Zubeda. Njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abazze wano Kongobaga naffe mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinava kazindaalo kano nsaba ebibiina bino wammanga UCC n'ebibiina ebirala ne gavumenti kumu byonna byonna ebitegeka awards okusiima abantu abalina kye bakozeeko mu industry yaffe. Abantu bangi abafunye awards mu UFF okuzanya firimu okukola biki naye wano waliwo abasajja abakulu abalina ebintu ebyamaanyi bye bakoze nga tebasimbibwako bwe bamala okufa ne mubawa awaadi ate nga babaddewo nga bakola ebintu ebyamaanyi nga teri abasiima. Ako kati abaddewo n'akola ebintu ebyamaanyi nga awaadi muziwa abaana abato nga ne firimu ziri half baked naye nga Kato tasiimibwangako ate nga byakoze abikoze. Tewali muntu kinoomu yali azimbye theatre
kati amaze okufa muyinza okumuwa awaadi abakyaliwo abalamu muba awaadinge nga bakira neyanziza